Yes. The African Queen, beautiful like Michelle Obama, one precious Remmie Agumiza Omugagga avuddeyo anaweereza eyali mujjawe amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi akayimba kayimba emyaka omwenda egiwedde emabega akayimba bakayita Omukazi Taddiba ng'agamba nti newankubadde Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti abatwalaganya nabwe kityo bajja agenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu eby'enjawulo n'okuba nti bawangula era avuddeyo n'amugumyagumya n'amugamba nti gwe mami tuli bawanguzi yadagenda mu maaso n'okuba nti atujerega n'okujja ebina naye kyolina okumanya Omukazi Taddiba omukazi wa ddala era omukazi ajja kusigala nga wamaanyi newomusulawo olunaku lwaleero enkeera ajja kufuna omusajja omulala asobola okuba nti amulondawo mpozi ababadiba nga tebanaabalweza oba oliawo n'okunaaba ebombo obulungi n'okuba nti oba oliawo basaba essala naye nga akayimba akamuleze n'agamba nti mami totya bino byonna embuyaga eriwo byabwereere tugenda kubeera abawanguzi nabwe kityo nkimanyi oli wina nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Amandrichboya Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe okutwagala n'okusigala nti otufuula bannambeemu paka n'ogamba nti Jimson Richboya alina okuba nti atambuza ebbanga lyonna nabwe kityo n'oniririra yadde newankubadde nga bazze nga balwanagana bagendako ne mu ddugo oli n'aloga munno obutogera naye bamala ne bava nti bakita oli yagenda mu maaso n'agamba nti tozanyisanga abaana abava e Masaka nti basobola okukwatamu ne ku TV n'otalabika yakyogerera ku 100.2 Galaxy FM jakula mu programu mu morning show emanyikiddwa nga Morning Saga omukyalo no bamuyitani bamuyita Precious Remmie wano nno Jonathan Nalebu yali aza okuba nti atuliyawo Mr. Moshe ne bafumita emboozi nga babuuza nti waaye batugambye nti Diana Nabatanzi ku TV takyagenda maaso nakuba nti okola era nga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bakola ebintu n'okuba nti oba oliawo bamugoba mpolampola Remmie yava n'agamba nti nze sirina lutalo ne Nabatanzi in fact Nabatanzi mukwano gwange kubanga tuli mu industry y'emu nze naliko omuyimbi manya okuzanya emizannyo n'okuba nti oba oliawo nkola ebintu ebyenjawulo so n'olwekyo mulina okuba nti oba oliawo simulinaako obuzibu n'okuba nti alina okuba nti ambeeramu ebbanga lyonna wano nno olutalo lwagenda mu maaso n'okuba nti luggwa era nga Precious Remmie yasobola okuba nti alikonseeringa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi wano nno olutalo lwasitukira ddala oluvannyuma okuba nti oba oliawo Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyalo omulala amanyikiddwa nga Angel gwe yayanjula saidi zeri eruweru yagenda mu maaso n'okuba nti ayanjula era ng'embaga yali makeke wano ne yagenda mu maaso n'okuba nti ayogera Diana Nabatanzi ebigambo eby'enjawulo n'amugamba nti Diana tasobola kuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okufuna omusajja alinga ye ng'agamba nti yaddiba ne bamutwala mu by'ekitanda azirika so n'olwekyo tewali musajja asobola kuba na mukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi mpolampola sisemu yagenda n'okuba nti ekyuka Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti asirika recently omukyala Angel yavuddeyo n'awoninga Lwasa n'amugamba nti nedda boy togenda mu maaso nakupika bunyama ng'olowooza nti ogenda kuvuma mukyala munnange agenda mu maaso n'okuba nti omwesonyiwa obanga onjagala era genda mu maaso n'okuba nti okyusa emboozi ku mukyala oyo omwesonyiwe kubanga omukyala takulinako obuzibu okujjako gwe nga gwalina obuzibu naye ogenda mu maaso n'okuba nti opika omukyala okumuteekamu ebigambo okumuvuma ku TV ze Uganda zonna era nga ogenda mu maaso n'okuba nti omulabisa oyagala eddembe nange okusigala nange nga Angel lekera okwogera ku Diana Nabatanzi era nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti yeegaana ensonga zino n'agamba nti ye mukyala mpozi zino zitolo ziwulira ku TV z'e Rwanda nga be bakugamba naye wano e Uganda asogerangako ku Diana Nabatanzi wano nno emboozi eno ekyagenda mu maaso n'okuba nti etaba akati lubadde olunaku lwaleero omukyala Precious Remmie nga yali mujja wa Diana Nabatanzi yavaayo n'ategeeza yavudde n'agamba nti baby sister mama njagala okimanye nti omukyala ku nsi Taddiba oyo omusajja agenda mu maaso n'okuba nti akumanyira n'okuyisaamu amaaso tali kyali kubanga is a useful idiot agezaako okuba nti awulisa bannayuganda okuva ku mulamwa yasobola okuba nti ayitawo simanyi oba bino byonna ebigenda mu maaso bano bonna babyagala mu makuwulire n'okukola erinnya eyinza okuba nga stand oba oliawo n'omugagga ayinza okuba nti yanoomera ddala olw'obusente bwe jjukira Lwasa agenze mu maaso n'okuba nti ayagalako baselebrity ab'enjawulo okuli abayimbi
abazanyi b'emizannyo ba TV personalities n'abantu sekinomu yagenda mu maaso n'okuba nti asigula mukazi wa Misaino akola ku 100.2 Galaxy FM mid morning show omukyalo ono bamuyita Angel bwe yagenda okuba nti akuba embaga omukyalo ono yalabira ku salama newankubadde nga mukyala Misaino owa Galaxy yagenda mu maaso n'okuba nti naye asigula mukajjo Stade amanyikiddwa nga Prima Kardashian system yagenda mu maaso n'okuba nti ekyuka era nga byagenda mu maaso n'okuba nti byetabukako olutalo oluli awo olujja bagira eno Prima ne Jo Stade eno Diana Nabatanzi ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa ate eno Precious Remmie naye agenda mu maaso n'okuba nti ayingiramu system egeze maaso n'okuba nti etabuka nga bano enyimba batandise okuba nti bazeewereza Precious Remmie agamba nti newankubadde ng'oba oliawo omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti abakonjera ebigambo alina okukimanya nti omusajja Taddiba abantu bagamba nti Lwasa oba oliawo alimu akatale k'e Masaka mbw'ate okirala kiyinza okuba nti oba oliawo butasoma bemusumba okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti aswaza abakazi bangi abalonizi b'eddembe abavudde okuba nti batandika okulwanirira Diana Nabatanzi nga bagamba omusajja ono agwana kukomera kubanga agenda mu maaso n'okuba nti atiisatiisa omukyala n'okumusaza ku TV kogata n'okumuwaayira mu katambi ka sex step oba oliawo akatali ka Diana Nabatanzi bampita ntambi gimusoka nkomewo n'olunaku lwaleero nkomewo ne sitole endala tujja kwegwako mpola mpola.